Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde kkooti ensukkulumu yawa ensala yaayo ku bantu ba bulijjo bonna abali bavunaanibwa mu kkooti y'amagye nti emisango gyabwe giggyibweyo gitandike okuwulirwa mu kkooti eza bulijjo. Newankubadde gavumenti yakkiriza okussa mu nkola ensalawo ya kkooti olutuukiddwa olwaleero nga tewali kyali kikoleddwa. Gye buvuddeko Dr. Kiiza Besigye omu ku balina emisango mu kkooti y'amagye yalabikira mu kkooti ya Buganda Road ku misango egyimuvunaanibwa kyokka embeera mwe yaleka bangi nga bakutte ku ttama. Kati mu lutuula lwa Palamenti olwaleero ensonga eno yebadde ku mwanjo era sipiika wa Palamenti Anita Among yasookedde ddala okulaga obutali bumativu ku nsonga eno. Ono asabye minisita w'ensonga za ssemateeka Nobert Mao, minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi ne ssabawaabi wa gavumenti okunnyonnyola ekikyaganyisiza Besigye okuyimbulwa. What is the legal basis for the continued detention of Dr. Besigye in Olutuula? How long will we take to conclude the transfer of all active cases involving civilians from the General Court Martial to the civilian courts? Okusinziira ku sipiika kya buswavu nnyo ababaka obutafa ku nsonga z'abantu be bakiikirira kyokka nga Palamenti yentabira enkulu okugonjoola ebizibu by'abantu ba bulijjo. We are elected to speak for those people out there who cannot be in this house. So if we cannot do that, then we are not representing our people. Nobert Mao ategeezezza nga gavumenti bwekoze kyonna ekisoboka okulaba nga bakola ku nsonga z'abantu bonna emisango gyabwe gitwalibwe mu kkooti eza bulijjo kyokka ku Dr. Besigye obuzibu butadde ku balooya be abakola akasoobo ne badda mu kutabiika ebyobufuzi mu mbeera eriwo. It is the duty of Colonel Besigye's lawyers and the lawyers of all those who are in the court martial to extract a decree. That is part of their responsibility to their client. I have stated the chronology. You cannot take 2 weeks. If really you are concerned about the condition of your client, rather than the politics surrounding that. Ku mbeera ya Besigye, Mao ategeezezza nga bayogedde n'akulira amakomera kyokka n'amutegeeza nga Besigye bw'ali mu kwekalakaasa nga yagaana okulya emmere olw'eddembe ly'okutyoboolwa. As of today, Colonel Kiiza Besigye has been on hunger strike for 6 days. This is his 7th day. He is only taking water. He is not eating any food. Agamba nti olw'okwekalakaasa kuno y'ensonga lwaki embeera y'obulamu bweserebye kyokka nti newankubadde kati ali mu mikono gy'abasawo era akyeremye okubaako ky'alya. And that means, of course, that any medical response will not have a major impact. He will not improve because of the hunger strike. Wano sipiika amusabye okuwa gavumenti amagezi ku ki ekirina okukolebwa. Mao n'asaba Besigye atwalibwe mu kkooti enkulu wakiri asabe okweyimirirwa. In that situation, the suspect would be produced before the appropriate court, in this case the High Court, and granted bail. Ye minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi ategeezezza nga Besigye bw'atasobola kuteebwa okutuusa ng'emiterera gyonna mwalina okuteebwa giwedde. Until the processes around effecting the court decision, Yes. the doctor is still in custody according Yes. to the order that took him there. Olw'okuba nga bonna babadde mu kattu, sipiika aliko ababaka abamu balondobyeyo okwetaba mu kafubo okusalira embeera eno amagezi era Palamenti newummulamu okumala eddakiika 10. Oluvannyuma bakomyewo munda mu kisenge awateesezebwa, sipiika n'ategeeza nga waliwo abasindikiddwa okusisinkana Ssaabalamuzi okubawa amagezi ku kirina okukolebwa. Nga bavudde wa Ssaabalamuzi, Mao ategeezezza ng'omusango bwe gugenda okuwulirwa olunaku olw'enkya mu kkooti enkulu nga bwe kyali kirambikiddwa. The lawyers of Colonel Kiiza Besigye had actually been engaging with the judiciary, and they had agreed to reschedule the matter, which had been fixed for Tuesday. It is now going to come tomorrow, and during that sitting tomorrow, the court will give the appropriate directions. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba olunaku olw'enkya kkooti ng'etudde Besigye anakkirizibwa okweyimirirwa. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.